atolooza Kabaka Tebamukutte ne maama Kabaka akafuba kamulinganga nnyondo akafuba kamulinganga enkoko enkongole munnange amawulire agakagwawo Kabaka omusajja abadde complaining nti bamutwalako obwakabaka bwe bamukutte so wawulirira bino abadde yegumbulidde omuzigo okuvuma Ssaabasajja Kabaka Roland Mwenda Mutebi owookubiri akwatiddwa Cmi. Essaawa eno bamututte abitebye bw'abanga ddala alina obukakafu obulaga nti ye Kabaka osanga anaavaayo ng'entebe ye bagimukwasizza mu butongole bw'aba talina bujulizi nga ddala bino abadde afoojinga bifoojinge oba nga waliwo bamusasula agenda kuba yennyonnyolako lwaki atyobodde Ssaabasajja Kabaka okumutuusa ku sseeryo. Bwe batyo bangi bakozesebwa ne basasulwa ng'ensimbi naye bw'obanga okyakozesebwa jjukiramu nti waliwo akaseera ak'okukucunya ng'oli bw'omu. Musajja wattu olumukutte bamututte amaziga gatonnya tajjukidde nti ye Kabaka ate nga Kabaka tatera kkaabira mu pabuliiki. Bamukutte atolooza Kabaka Tebamukutte ne maama Kabaka akafuba kamulinganga nnyondo akafuba kamulinganga enkoko enkongole munnange amawulire agakagwawo Kabaka omusajja abadde complaining nti bamutwalako obwakabaka bwe bamukutte so mwenna mugambe mu comment section ayibeene pressure gusinze agenda sooka butabika oluve butabika komera naye nga amawulire agaliwo abalagajja baga ssanyu abalagajja baga nnaku ye pressure bamukutte pressure 24/7 bamukutte era nga omulaba ali mabega wa mitayimbwa kyemanyi bamuyisizaamu nko ne kumpi n'emisambagere kuba entunula gy'atunula alinganga bi akubiddwamu omuggo pressure nonno abadde agamba Kabaka wa Buganda si alina okubeera Kabaka nti era ye Kabaka omutuufu era n'ayisa ebigambo ebinene nga bivoola Kabaka n'avuma Katikkiro n'avuma Museveni abantu ne bavayo ne bagamba pressure okoleraani. Ekintu kino nno kitadde Uganda Police ku nninga, kitadde UPDF ku nninga, SFC ku nninga ne gavumenti ya Amerika wamu ne Bungereza. Muntu kyavaayo navoola Kabaka navoola ne pulezidenti w'eggwanga. Munnange pressure ye bamukutte kati katusuubire nti abantu ababadde bamuwaga mugenda kubeera nga mumugjayo era katusuubire nti bannabyabufuzi ababadde bamuli emabega nga nammwe muvoola Kabaka timugenda kumuyambako. Bye mbagamba nti lwana olutalo ng'olulwana wekka teweesiga muntu mulala yenna. Pressure ye kaweddemu dda weŋŋambira nti ali ku poliisi kati era oluva ku poliisi bagenda mutwala wansi mu basement abeere ng'akubibwa emiggo ku lubuto nga bamukkaanya anti akapicu kiki obadde ovoola Kabaka kiki obadde ovuma Museveni. Kati neje emisango minene nno era weŋŋambira nti akawunti ya pressure bagenda gidiriitinga oba sinti bagiggyeeyo dda temugenda kuddamu kulaba content wa Kabaka wammwe. Ate era n'ekirala agenda kubaningibwa okudda ku TikTok sinaki nti agenda mu komera ssaawa yonna. Kati nno kino kisanyudde abantu bangi nnyo ne bagamba asibwe okuvoola Kabaka anti akapicu yavuma Kabaka. Munnange pressure 24/7 amawulire gaagaliwo geego tibamukutte ali mu komera. Nonno guno omwaka tegubadde mwangu nnyo kubanga tubadde twakalaba nudozi za Queen Germany ne tulaba eza Pretty Nicole ne tulaba eza Jenny Gold Vivi ate kati tubadde twakalaba nudizi za Jojo wa Miki ate munnange ne pressure nabyo ne bijja bubisimanyi oba enkomerere etuuse naye nga webito webiri. Eno tuli mu Buguda, eno tuli mu Nsolo, eno tuli mu Nkudi ate eno tuli mu Makomera. Omwaka si mwangu. All in all byonna mubikole naye muve mu Uganda. No one is safe in Uganda. If you want to do any violence, please press 2 to leave Uganda and you come to diaspora oyogere byoyogera byonna. Asha blessing mumutaginge mumubuuze oba alabika nno yaliddemu pressure oluko mukwato ya Asha blessing. Naye era mumubuuze agenda kukolawo ki ye nga ye kuba pressure yagamba
temukwata kwa Asha Blessing ye mu muvume ye nga ye Asha Blessing chicho genda okolawo bene pressure ogenda kubwa emiggo 10 ku lubuto bene pressure ogenda kusavinga ate liya abali mukomera abagala kabaka waabwe bagenda kukuba oyina okulima akabundugulu oyina okusoma amateeka kanga kusomera agamu pressure nga kutaase wano bayita obuwambo prison bajja basaga badde abakiriza Kalombo nabo na Kazinga Senerivizu Plaza Walumbe State ewatakyala mukazi na musajja werawo musibe na musirikale etteeka erisooka tokkirizibwa kutoloka mu kkomera tokkirizibwa kutunula mu bbuguda ya fande tokkiriza kumanga tokkirizibwa kulima ng'otunula mabega omanga okitegedde geega amateeka g'ogenda okugendamu oyina okusula akagongo ne kabulangiti k'ogenda osulako kankakulage kano koyina osulako keweebikka ogenda kuzimba akabina webasa kagongo ejjute limere ensekere zigenda kuluma ogenda bonaabona mu kkomera pressure naliyo kale kakati gwe wenna eyandiyagadde fanicho omulungi koze kabaka byebyo nno abadde yeyita kabaka essaawa zino asuze luzira osanga nti ababadde bamuwaga banagenda ne bamuyamba ne bamugjayo kubanga bagamba nti waliwo ababadde bamukozesa era nga bebamusasula ensimbi enzibu nga bebamuleetera amaanyi okwewaga ng'agamba nti ye takwatibwako twakalaba nudizi za jojo wa Miki ate munange ne pressure nabyo ne bijja bubisimanyi oba enkomerero etuuse naye nga webito webiri eno tuli mu Bbuguda eno tuli mu Nsolo eno tuli mu Nkudi ate eno tuli mu Makomera omwaka si mwangu all in all byonna mubikole naye muve mu Uganda. No one is safe in Uganda. If you want to do